Abakungu okuva mu kitongole ky'enguudo kiyite Uganda National Roads Authority neera ababaka abatuula akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti bakizudde nti basasula kampuni y'Abachina eya Chongqing International Construction Corporation ensimbi eziwera ddala akawumbi kamu n'obukadde 800 okuddaabiriza oluguudo lwe Arua-Koboko ng'ate ensimbi zino si ze baateekako omukono mu ndagaano gye baakola n'ekitongole kya UNRA. Mu ndagaano UNRA gye yakola ne kampuni ya Chongqing International Construction Company ensimbi ezalina okusaasaanyizibwa kuddaabiriza oluguudo lwe Arua-Koboko zaali akawumbi kamu n'obukadde 300. Wabula abakungu ba UNRA bagamba ensonga eyabaviirako okusasula kampuni eno ey'Abachina yali nti kampuni yalwawo okutandika okukola omulimu gw'okuddaabiriza oluguudo luno olw'abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'obutonde kiyite National Environment Management Authority okulwawo okubakkiriza okumenya enjazzi oluguudo luno mwe luyita nga kyali kyetaagisa abannema okubawa olukusa okuzimenya okutandika okuddaabiriza oluguudo luno. Question of quarries is a responsibility of the contractor to get the quarries, but the contract says he has to get appropriate approvals before he can commence works on those quarries. Who is supposed to get the approval? The contractor is supposed to get approvals as required. Okusinza ku babaka akakiiko kano bafuna ebbaluwa okuva mu NEMA nga ennyonnyola nti bwali bulagajjavu bwa UNRA obutaddamu kampuni eno eyogerwako okugenda mu maaso okuddaabiriza oluguudo ng'era n'okusasula kampuni ya Chongqing International Construction Corporation bakikola ku lwabwe. UNRA should not be pushed to them. If the contractor knew that there was a mistake or there was a claim on NEMA, why didn't they claim from NEMA? Why did they claim from UNRA? So they are not responsible for anything. That's one. Two, if NEMA if UNRA is giving out roads that are encumbered, it's not their responsibility. Their work is not to work on the roads. So let UNRA sort out its own mess. Olunaku olw'enkya akakiiko kano kakusinkana kampuni eno eya Chongqing International Construction Corporation bannyonnyole akawumbi akamu n'obukadde 800 bwe bafuna okuva mu UNRA kye baabukozesa kubasiza essente eziri mu ndagaano gye baakola ne UNRA era bwe kinaazuulibwa nti baazifune watali nsonga nnambulukufu baakuzisesema. Ladies and gentlemen, this money would break a small health center to save your relatives. To save your relatives. They are running to you because they need chloroquine. Never mind whether it is now obsolete. They would need some aspirin. But you are just throwing it out to the contractor. So I think that's what makes us think that it's possible there is a financial benefit. Really, somebody should explain this. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.